bwongo bwaffe ng'abantu nentegeeza bulungi nnyo tulina ensonga ze twesibako ebiragalalagala simanya mulwadde obulwadde bwamutabula omutwe simanya bamuloga simanya bamugoba ku mulimu simanya bakola ki then tutunuulira core causes gye kitandikira ddala mulimu famire mulimu emirimu mulimu n'obukulembeze obutagwanidde obutali bulungi naye ate if you're under bad leadership kisobola okutraumatizinga anti kati bad leadership ene egenda leeta ebintu bingi nnyo okitegeera kati ebyo byereeta wanawaffe abalalu batono abakoze eki abali ku kkubo babajjako by the way kati gwe kikyogeza kutegeeza kubanga nze ngamba engeri gye tutalina balalu obukulembeze bulungi obadde okutegeeza ki kati oli gwagambye omuntu weyayimbira boggolako bamugamba oyimbanga embwa n'agamba boggolako nti omwana agabakologaategedde nti ogenda wetere tugende ku lwadde onnyonnyola by 12:30 all Ugandans will be mad level of our madness yeddalu yesiŋŋana abamu eddalu lyaffe lyakweyogeza abalala eddalu lyakwebaka abalala lyakwekaabya kati abalo ojja musanga eddalu lye limugamba kutambula ku street so kati gwali mmotoka ye avuga tofaayo oli mulalu tonnatuuka ono omuntu n'alabira ddala ebitaala n'abikuba oyo si mulalu so by the way kyobula nga tugenda abantu batukale baga gundi yakoze kino gundi yashutinze omuntu gundi yasse mukazi we gundi munne yeyokyeza ennyumba abaana bonna n'abokyeza tubadde tetulaba nti alina ekimusumbuwa naye nga waliwo wekibadde kiva eyo wansi kikulabukuzi banga waliwo n'omutunga mulalu nga naye eddalu lye lyakubeera smart OCD bulalu kakati bwe tujja ate mukwana ate kitokota sikisaanikire omuntu atali mulalu ekimuyigiza galubindi ku myaka emikulu omukwano guno nno gujja ku including love relationship eno gye tuyina gy'olina n'omwagalwawo boyfriend girlfriend husband wife fiancé bonna abo then kigenda ku including emikwano egyaffe egya bulidde friends betubeera nabo tuwangaala nabo and then love egenda ku including family our relatives our parents siblings na buli omu kati wetutandikira ku mukwano ogwo ogwaffe ogwa kansoke ku mukwano ogwa bulijjo mukwano gwange Kate mukwano gwange Dora mukwano gwange Seimo nti obeerawo nga ne mukwano gwo mutegeeragana muyina kye muzimba muyina olugendo lwammwe n'omutrustinga kakati munnange tukwasaganyize wano na wano oba oliawo omuntu nagamba n'abaako kyakola ekikunyiiza okitegeera ate ebirala ebisinga obittirawo ku mikwano kwewola sente Seimo if you're my friend nonga afi mwana waliwo ebikwatidde wano omwana ng'ompa etaano gya transport nga kwasa essenamu what are friends supposed to do for friends kuyamba wakakati olekenze mukwano gwo ate ogenda osabe ani John atali kyaliwo era ojjasookera wange mukwano gwo njaga kuwa nongamba ku Monday neninda Monday nongamba mwana Monday ya date ya Monday ki nongamba binkuttemu nenkya understanding amullo because oli kyali wange negikwata mu myezi 3 mu 5 era nkyali mu Monday ogenda owulira naye bannaye samuyalo sente zange sizeetaaga meanwhile it's not even about this money you're afraid about your relationship you're going to lose a friend ate kati at this age tetukyayina oluggi twaluggala tukyayina budde kuba mikwano giva mu budde tetukyabulina obwo omuntu alina okuba nga akutegeera togenda kwesoma kwewozaako olina okubeera nga omuntu asobola okutegeera to be your friend kati ogenda laba oluzinze mukwano gwo toli mubi wadde wa era nkwagala nnyo but lwaki olidde akasente ne mwawukana bwe mutyo mayina n'okubakanya kubuuza n'abakulabanga Saimo mwabaaki owulira twegana nabbi ogera nti yali ezange naye nga kikulumiraawo so ebyo nnyini bigenda bitutabula people start even calling you a bad friend you don't keep friends naye nga waliwo ekyaleeta ekintu ekyo emikwano mukwano gwe nyina asalawo akwagalira ebbaawo yes bamukwanye but oli very conscious enough to tell mbanayono bawa hafi asajja beeki batu bakitega naye nedda mwana oli bamukyali wange ndi mukazi bankwanye naye oli bakyali wange sigenda kuyita tekigwa okitegeera n'obeeramu akako obuntu akagamba nedda bamukwano
mukwano gwange it is a no-go zone. Kale bino ne bituleetera okwawukana, okuzannyira mu bizinesi z'abanno. Abantu balina nga obupande don't mix business with friendship. Naye Simon mbuulira nti osobola okujja ku restaurant yange n'ongamba oyagala mmere ne sigikuwa. Nzisiikanga basiikanga bampa. Ng'otambula ogenda nga nkubira waaye tewasasudde. Hafi nja kujja nsasule. Nojja era n'oli ebbanja. Before you know nga mpulira ontamyazannyira mu ka business. Oli mu business yamu tozannyiramu. So emikwano gino tulina okubeera ne limits. Na twakyogerako luli mu kama kaluli nti oba relationship love and all that tulina okubeerawo ne boundaries. Waawo okoma. Wotasukka. Kyova nti oli agenda mu business yo mulugoma mpulira njagala kulyayo kino. Najja mu nsawo ye n'ayita omwana muno mumpeeyo kino. Nga tajje mu safe. Kati then tulina ekigendako mu family ezaffe eza bulijjo. Ebintu ebisinzo by'owulira bawukanye era birimu relationship muganda wo oli yagadde bawoli oli akwanye mukazi wa muganda we then ettaka lireese obuzibu twagala bya bugagga twagala kola kife tutunde taata yafa tugenda tunda tugenda kola kino ogenda wuli yabeetemyetemye maama ne mumuteeka mu mbeera ino choosing ne mwewala n'abazadde ne mubateeka mu mbeera ino kugamba bannaye tugende ne hafi ye mutuufu tugende n'egundi ye mutuufu babi ne babeerawo obulamu kati ne mweyawuzamu nga family before you know nga oli ali Kampala agamba nze sirina family because yakola omusango and the family didn't choose them n'agamba nze sirina gye vama alone ku nsi kuno bw'atuuka okubeera alone before you know nga atandise because loneliness yo gyeri ng'etandika okuhiitinga nga you choose drugs nga tugamba omuntu akozesa ebiragala ng'onoonyayo company. Yes, you need a company. Then ng'amaliza tugende ku mukwano gwaffe ogwa bulijjo gututabudde rukundo egumire obulamu bwange mbuwadde ono kwe butambulira ngali mukwano emabega kaawo nga gujja muttira fobbule oba oli awo byonna nga omanye mukwano guno we gutambula munno afunyeyo omuntu omulala owulira nga obulamu bugenze ofa ku betrayinze ozadde abaana ate wamala omuzaalira abaana ate akuleseewo byonna naffe neeyisa gye tweyisamu bapushinga teri yeekuba mu tooki buli omu akibulaminga ku munne buli omu akizza ku munne gwe wampushinga gwe wakolanga booti so ebyo byonna naye kati ne bimaliriza nga kulokubanga hafi nina kye nayitamu nenva mu laavu ne mukwano gwange asogamba hafi kyayitamu sikigendamu ojja kwekanga kati tuli a lot of abantu abasinzawo okubeera bokka kambeere nzeka ebyensi bino we binaayoya nsobola okweyiya naye nga sibadde na muntu and my space kati buli wobeera wekka nga bwe nkugambye eri as human beings twetaaga abantu weetaaga omuntu kyova olaba nga I'm sorry naye waliwo ensi ey'abagagga wano mu Uganda n'ensi ey'abaavu ekyewuunyisa abantu abaavu balimu happier than abantu abagagga yet we are working to be rich okutuuka nga buli kimu kyoyo yakigira because omugagga gyakoma okubeera n'ebingi era gye bikoma omutawaanya time ey'okukola eba nnyingi nnyo talina time bakasibayo anomya mu 20 kati baba n'abaana bagaddewo bizinensi sibayo na buzibu anti neebaka n'ebyange byonna nkugambye n'omutwalo gukumala oli alaba omutwalo tegumala waka omutima ayina ataacha ayina emmotoka eno ayagala yakubiri yakateekawo omutwalo abaana tebannabalansinga wali ate n'akuba esse yadde mu budde bwa mukwano azaala abaana ngeri konteina tezinnatuuka obitegeera ebyo byonna naye tugende mpola banne buno obulamu bayirawo olaba tetuyina omanyi bwe tuba tusoma tuba tugamba njagala graduating but with life tetuyina goal okay goals mweziri naye tetuyina nnyo eyo gye tuluubirira nti anaasinga ssente yagenda okugenda mu ggulu tekiriiyo so we go slow with ourselves genda mpola kyowulidde ekikusanyusa kikalubiriza ng'olinnyamu ku kyawakati ng'osooka obala mpitawo basiyitawo ekikalubiriza ngo ezo pressure gye tweteekako ze zireetedde byebizibu bye twogerako sikyateeka nti buli kimu olina okukifuna mulekerawo okwekompeyalinga n'abantu abalala hafi kaakozi kino nange ngwanidde obbeera ne kino kituufu tusobola okutandika okutambula nga tutambula ffenna naye kyoteesibangako ye mmaliriza wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe